Okulonda obushakiriza oba abwa James Nandara Mafabi okwata ekibiina kya FDC ebendera okutwaliza hamwe kwatandika okutanguhi bwanyuma ya zimwe amotoka ezaba ziri omu convoy ye okufa. Amakuru gavenoza mugalaba mabi gafirideko n'emmotoka zaffe ezimu okufiira ku kkubo. Omubakiki obakiki tugenda kutuuka wano wetumaamaanyi akamu. Abanyumakire babasagumizamu kandi bayakiirwa abahagizi baabo akishaayi kya Bukungu landing site. James Nandara Mafabi nagirango yaba president w'ihanga Uganda buri cyaro naza kutayo miliyoni 10. Entuba buli kyalo kijja kufunanga miliyoni 10 buli mwaka. Mu myaka 5 mudakumfunye miliyoni emeka 5. Sente dinenda kunditola. Yaziza sente dinenda kujja kundifuna dinenda bayiba bulunaku. Buli mwaka bayiba trilioni 10. Era tenda kusevinga miliyoni 10 dino dine mwima mu kyalo. Bana baba bakola business ya weno. Twenda kuba supporting ababa wansi wano wajewa waiguru. Oku yabashenekerezibo president wa FDC Patrick Oboy Amriat. What we have demonstrated in the FDC is democracy that is not experienced in any other political party in this country. Nokuba komera bindi kwogera bino bisomoka. Nyenchakare Mafabi naza kuba ari muri Jinja City omucyanga ncyo kimwe cya Busoga. Kane bamama mbasaba zomwa wayimwe munambe mupaka luluka imwe nenda kukola ebintu yemwenda obuwa buvuga mu kyalo muno. Tugolo kubona moto ya Afrika beti tukole bulungi tukole enfra ya feyongere tufaneza ndemuki musawu. Abwa TV West Lusenyomo Gideon.